kati waliwo agamba myena mwazise kooti ajambulire designer atudde alaba hadai ebintu bino bannanga abasiibi mwebale kusiiba abasiibi kuko ekyenjawulo kyo kituba abasiraamu bannaffe Uganda yonna omwezi gwa Ramadhani maiti muli empisa bannange muli empisa kyendabye era bannaye sika kisoba kwogera nti abasiraamu bayina omutima bannange ffe tuyitaayita eyo bannanga abasiraamu era bannaye senga kibadde kisoboka oba ensi yonna n'ebansiraamu nze bwe nali ngamba kuba omunayizi olwa bannange nasiramuka kuba bali eri ebudabi woyo abatulabe abawalabu era omusiraamu asalo n'agamba nti kati agenda kutega omuntu bomu tugeze nga bangi era senga mugaana okukola ki okukyuka era ayita musiraamu munene amuga seeka salaamu alaikum wa alaikum atulayi wa barakatuh seeka abo balaba ndaba swaitaani baganya okyuka la ilaha illallah wesebbo ngenda kusikulabira family yo tulike nabo seeko okakasa nkakasa sobola kola takablu bi ali yakwe kuntazamitu halabya Allahu akbar jimpe ne mufa naye nkubyamu akafaananyi kale ffe abakatuliki naffe tunyize tubikopye papa akuyise awo amanyi papa bo bali siro bakotampola owange omwana omulenzi wangi papa omukama abeere naawe papa naawe abeere naawe abo balaba mbalaba baganya okukyuka baganya okudda eri omukama banywa bunywi mwenge weesibe ebbomu otulike nabo ngenda kulabirira famire kiddemu omulundi gumu papa abo balaba mbalaba ezendiga ye papa bayibuli etugamba mu Ebulaniya 3:4 ye papa endiga bwe zibaziganya okudda eri omukama weesibe ebbomu otulike nabo balugera papa ennyonyi enkulu eyigiriza ente okubuuka mpulira papa sooka weesibe ebbomu nze nina famire omukama abeere naawe tebasobola nemukyakitadda naye nga tusubire muli bulungi olwo tutandise abatuddeko ne famire bannange ate bane maiti otulangako mu maka ne mulaba kashonga eno nga waliwo ebyokulya webale nnyo ng'ate ebyokulya bingi era nga n'omwana ne wakololamu katono ate amaka g'abaasoma katugeze kati mutudde mulaba omwana n'akolola nga balya webale nnyo kololamu maka g'abagagga basoma nayita awusigalo mwana ekintu kimutugga oyagala juice mami no waliyo amenvu yes spring bakweri envu ne balifuwa naye maka g'abagagga alla ng'emmere ebuze si kyekisiibo obikololeyo gwe ofambi yagala akantu kabulira omwana yakaba yakendeza nagalo ebintu ebyabula edda kati waliwo n'ebintu ebisinga okunyumira ebintu ebyabula tugeze ng'osanga munokola booti ate kati akazi babikozesa nnyo ate basobola vuma abakazi bannaabwe mu luzungu wanaatabuka bannanga abakazi be Uganda katubabuulire oba lwaki musobola yomba mu luzungu ate nga mwasoma obwo omuntu bwakolanga nnyo bwakola ng'era omutabukira muzuwa n'atabuka gwe nze saagala kugya gwe kenaakukwatako n'okyusa oluzungu buliba nze tolina wonsobolera look at you see how you looking olukyusiza oluzungu talusobola look at you that what you can do see ebyo nabuno bwabula